twebaza Kyabazinga waffe wa Busoga yise bantu kwali ku TV kuno eno program yo tugikuweereza baba we bali kugabula Busoga abasoga mukube mu ngalo era Busoga ekipya kyonna mukifuna jako bali wana akutte ku ttama mujja mulaba ku radio yammwe nono wako mujja mulaba ku radio yammwe twabakoledde Busoga loyo radio 88.6 ye CBS ya Busoga okumanya yise bantu ayagala abantu yagambye kabaka w'abantu bonna n'abaganda abalugwala abasoga mwafunye radio yammwe nga kabaka waffe wano wa Buganda bwakola nti CBS bakayibanda abalundi bakolangako ne yise bantu yagambye abeera nnyo kusabula era kuno atulaba tata tufunvu bayoga bati ati sokole nsobi era Kyabazinga musanyufu nti twebaza companies ezakkirizo tambula naye Stanbic Bank ye bank yasoose okukkirizo gantu gatambula ne radio ya Kyabazinga bebya ddala si waba Stanbic Bank ye bank yasoose Buganda kumbu kyagambye Busoga agera mufula Busoga kumbu kyapuliza mpuliza kanjogere nga bwe si bulango ali ngamba Busoga ngiku bya Busoga Buganda kumbu kyagambye agera tambula ne radio yaffe ya Kyabazinga Pepsi yagaye tetumira mwana uniform intellectual Bajjo so kwa uniform kwa gambi asoka unamu inosura ku uniform Bajjo gwe kwasoso kwa ngira radio toyanza njo toyanze Bajjo professional Bajjo kibaye mulungi ndio mubulango boli mukuba buli suppose kuba paid for else byogedde byonna kakati kusanyuka alino mukyala agenda basa swamuyita ekisooto agambe njaga nyo kola program yo naye twebaza company zasize otambula ne yise bantu radio yaffe yakirana mu 8 katonyeze mukaaga ati goli mukozi wa radio kiwedde ezo byokoze ate kalisa yagala nnyo kabaka eno TV eyina contract ne Busoga era TV twabadde tulina ekivulu ne Busoga tulina right yonna okuyisana ekintu kya Kyabazinga nga bwe tukyagala totukanga eno TV eyagala nnyo Kyabazinga era etambula ne Busoga this is Kyabazinga TV nze ni musajja Musoga kakati sagala otye nnyo bakaba banakuja bagamba olukwisamu ba sponsors bagamba Bajjo yabaleseze ndi professor bwe ntambula wano nga tompa mafuta nakano kenyinza okufuna mwate nga ne Busoga efunamu gota mwandi badde musanyukwane mwalimu Busoga yafunye radio twafunye CBS radio yaffe gakulemye okusanyuka atoli mukoteka mutu lwaki Abasoga temuyagaliza bwe yandi badde asanyuka atoli mutu mukukubagana kulwa kabaka bwe bagobene ku mulimu kubanga mwafunye radio Busoga tedi mukunenyeza kubuza aba sponsors abalala genda wajja abali ku show aba sponsors abali bayisizaawo be genda okuyimirizaawo radio ya Kyabazinga kale toyanzege Kyabazinga yise bantu tufunvuwe kale mukama wange DJ Jacob Omutuze manager wa sawa yana afuko Omusoga manager wa Bajjo clear process MP2B atengera bwe tugenda okubaga tukola show ng'omukulu bwatusuubiza eya Busoga mwe muli bakozi ba radio mbawadde omulimu ku TV kubanga muli boza kuba Jacob Sebo twagala program zo zilizo okola ku internet zonna zibere ku radio ya Busoga balamusiza ku banyabo ni basebo toyanza nnyo Bajjo